amagini gagendera ddala maaso n'okulimisa abantu gafuuwa n'empa ku luno nga gabalimisa gakola effujjo ku bantu osanga ekyalo kiramba ng'amagini gwe bw'okyalayo ng'oli mupya omuntu akusuzizzaako bakwesunga bwesuzo era abantu kukayanira Sheikh Kasule wange leero bane David Kasule wange leero baagala kulimisa kiro oli ayine olukande lwe bamugambye emitwalo 2 okululima kati gwe bwakulaba ng'okyadde agamba waakiri wiiki gyagenda okumala ajja luka balaalumale abantu bakozesa ddala amagini okulimisa abantu magiki ki abantu gwe bakozesa okulima amagini gano laba bwe gasitula omuntu ne gamutwala mubiri tegatwala mwoyo gamusitula bukungujju paka ku nkumbi n'asooka agikubira bwereere agenda okuzuukuka ng'obulimiro kwebuli yakooye nnyo tabitegeera konti lijja nga buli kiro lijja ne likozesa tuyita general ashikweryo lijja ne likozesa kati likwefunza nga teryagala muntu yenna akutwala okitegeera era omukyalo yaba tayagala kufumbirwa ne bw'aba afumbiddwa mu mbeera eya n'akola ntya sina kyakuba ndaba emyaka gingendako bw'atuukayo wiiki egi mulimu abakifuna okulota amagini mu ngeri eno wamanga lisobola okujja buliti ng'oliraba nga bwe tudde bwe nti ng'oli mukazi nga likozesa ne lijja ng'otulaba oti olaba oli mu ntebezo ne lijja ne likukwata ne likozesa ne limaliza ekitaago yayo ne likuleeta era onobeera nga abadde n'omusajja ne wabaawo agajja omuntu nga yeebase mu kirooto ne likukozesa n'ositukamu nga likutenga ne bw'okuba endulubawo alikuwulira so ajjuwulira mulimu abaluma omutenga gwa sizoni gagamba nti nze buli nkomerero ya mwezi nga guggwako omutego guba gulina okunuma ye ng'akimanyi nti wiiki esembayo nga it's a must gulina omukola ki ekyo nakyo magini ge gakireeta Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ko alive kwetuli yamanya bampita Rimasam obose okumpita Metani Krabongo nesimye nnyo olw'okutuwa omukisa n'olwaliro n'otugoberera ffe baani webale fuula channel no kitundu tundu kuggwe webale tugumiikiza obuyitaayitamu nawe bale kujja mu comment section naddala mu inbox ebiseera ebisinga n'otuwabulamuko ku buyiseemu tusuubira era nze nzikiriza nti agali awamu gegaluma ennyama tugenda kutuuka wala tugenda sumulula emyoyo era kaweefube waffe gwe tuliko twagala artist ku mulembe gwaffe tukendeze ku bantu abayingira amasabo abantu abattabannaabwe abalina omuluvu ebyensinga ye olaba omusajja mukulu myaka 7 ng'agamba nze olumi lwentegeera lwa ssente tombulya kintu kyonna okugjako ng'ompa ssente n'omubuuza nti owaayi ku myaka 7 gy'oyina omaze emyaka almost 3 ng'onoonya ssente lwaki tozifunanga lwaki okalubirira banno lwa ssente kitegeeza ki nti osanga ssente tejja nakalubiriza bannaffe ssente ejja nakukkiriza kukwata mpola bugumiikiriza nakukolagana na bannaffe twali malayika esinga erisinga muntu malayika zijjira mu bantu era abantu bebalina okukyusa obulamu bwaffe yanyiriza buli ajja mu bulamu bwo osaba buli kadde ogamba mukama mpaayo ekyamagero naye nga ti bantu banno bayisa bubi buli ajja mu bulamu bwo teegomba kuddamu kujja mu bulamu bwo kakati gwe rizikyo n'agifuna otya omukisa onaagufuna otya bw'oba otunda amagi munno yajja naga nti maketi wobadde otwala amagi wano nno wabadde bakuseera naye ate wali emasukka kkubo ate go akabeeyi kaawo kali waggulu abo baba bantu bagenda nga gaziya ensalo zaffe so twagala nnyo bantu bannaffe nyimirira nnyo mu John 15:12 buli kadde bwe mba nkola ebintu byange byenkola ku channel eno
John 15:12 yatuma kwagala nga ye bwe yatwagala kyokka kye yatutuma nti genda oyagale muntu munno ngazi bwe nayagala ensi eno n'engitonda n'okujjula kwayo neewuunya nnyo obugumiikiriza Katonda bw'akozesa kale okutonnyesa enkuba ne ku babi singa nze yali Katonda singa biralamu singa bwe ntondwalamu omuntu n'annyiiza kwolwo tafuna nkuba wuwe naye kale Katonda waffe munene ekitenkanika naba bamwongerako abasaddaaka gwe noga bannanga asaddaasi bannanga akoze kino ate n'amuwa omusana n'enkuba awo nno Katonda wabeerera Katonda ali omutayongerwako kale mwebale tukomyewo n'olwaleero ne Sheikh naye nga nyongera okujjukiza nti bakama ba Fatuma Bonchate Foundation tuli mu kuzimbira baana waka matiribona tuli mu kuzimbira baana waka Katonda wagenda osinziira abantu bakitegeere nti n'oyo gw'onyooma n'akaakaana k'osalira omusango kasobera oviiriramu ddala omuntu essomero lino twetaaga $8,400 disereka nkiwulira muli nti Katonda agenda kikola kigenda kuggwera foundation egenda kuggulwawo tutandike okusomba abaana nga twezira kuwulira ali ku luguudo ki yeebaka wambifulukwa akuba abantu omu nga tubatwala eka Mengo mu foundation twagala tuzimbe ekifo nga ne bw'okyusaayo omwana teyeegomba kuddayo ku luguudo ng'abanga azze ku beach okuwummula naye ng'ekituufu kiri nti azze mu rehabilitation center azze waka azze mu foundation azze mu kifo mwagenda okuyigira Katonda kale tukwatireko tusiga ebifaananyi tukusiga nga bw'oli olina omwagalwawo olina hoteeri oyagala kifaananyi kyawaka obuweereza buno tetwabutandika na kuwandiika amabaluwa era tukikola ffe tugamba nti Uganda nsingagga abantu abagirimu bagagga tukimalira ddala gose otugulako ekifaananyi akasente ako tujja mu kifaananyi tukateeka mu foundation giteekateeka n'okuteekerateekera abaana bano essomero lyabwo n'ewaka twagala tulaba obwana nga bwe kambala t-shirt olaba Katonda bwe kambala ekkooti olaba Katonda bwe kambala ekkanzu olaba Katonda omulembe ogugenda okwesa Katonda waffe ekitiibwa scholarship identity gwali eyo omwana akutabuseeko mufule member owokuntikola Bonchate Foundation kakadde kamu n'ekitundu omwana omutuwe tumusomesa okuva mu primary 1 paka mu P7 nga kwaladde n'ebyemikono tumuku design emyaka 18 nga tumuwagala tumuyigiriza buli kimu kutunga kola nsawo bwayiga okufuuwa oluzungu okufuuwa oluganda okufuuwa olusogo okufuuwa menye kindekeki kale mulekerawo okwegayalira abaana mubasasulire omuloli eyo limitala w'amayanja omwana yafuuka omwana buli kadde ajja kulwaza pressure buli bwokuba essimu nti ate yatambudde ali eno okuluna tumanyi gye yasuze mulete kwa Bonchate Foundation tumuyigirize Katonda tumuyigirize ebyokukola ebyemikono olwo n'ogenda okukomawo ng'akuweesa kitiibwa temwegayalira ndaba abantu bangi bagamba akadde kamu nga katini n'ekitundu okuweerera omwana okuva mu primary 1 ne mumusomesa n'ebyemikono ne mumukola buli kimu ne mumuwagala Katonda waffe mugagga oyo atuwadde obugabirizi nga tukyapangisa emakindi era yagenda notuwa obugabirizi abaana abo tubasomose ffe eddembe lyaffe n'essuubi lyaffe lyonna liri mbaana bwe tulaba omwana ayimira naga nti Katonda ye Katonda wange simwongerako kintu kirala bwe tulaba omwana asobola okubuulira omwana muno obulungi Katonda bwamukoledde ffe nno ffe tuba tuwangudde kale nno na Bonchate Foundation mujettanire mutuwe ebifaananyi tubisiige abaana mubaleete wasigadde ebifo biti ntwagala abaana 30 bokka teweegayalira omwana tomukotoggera kuba mwakafaananyi omwana omusasula akadde kamu n'ekitundu oba onye school fees za sente mmeka twagala omwana tumusomese ng'ate gwe bw'ogula akapoloti naye bwe weekulaakulanya ng'ebyokwerera omwana abivaako nadda tunakolera school fees paka ddi twajja bimenyawo gwereeta omwana wo kakati kamu n'ekitundu afune scholarship identity ejjirako receipt ffe tutandikirawo Sheikh. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati singa siba musiraamu ne nkutoolera assalaamu ogiddamu? Njiddamu bwe bateri mu mbeera yonna. Teba nkaafu? Salaamu kitegeeza mirembe. Bw'oyagaliza munno emirembe omugamba nti assalaamu alaikum emirembe gibe gy'oli. Naye nakuddamu nti wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh naawe emirembe gibe gy'oli n'okusaasira kwa Katonda wa barakatuhu ne baraka zo byengera bye kisaje nawe gibe gy'oli. Waliwo bano abagamba nti engeri gy'otali musiraamu kanziremu ya kitundu naga assalaamu alaikum kitegeeza ki ekyo? Wa alaikum naawe gibe gy'oli. Nakoma wachi tajimalayo abamu tebajimalayo nti okuba agitonde musiraamu sallallahu alaihi wasallama yatusomesa naga nti singa omuntu akujjiranga asimusaba nakutulira salaamu mudde muntu wa alaikum naye abamanyi bali banyonyola ensengo ebatutegeeza ne batugamba
nti lwaki tumuddamu bwe tutyo timulimu ajja mu mbeera nga yakujeeja gye nkugambyeko omuntu asobola okujja nga mutamiivu okitegeera oba omuntu asobola okuba nga olina otambula bw'otoyitawo ali ku mwenge gwe assalamu alaikum ga mu mbeera ey'okwagala okumanyiira okitegeera osobola omuddamu wa alaikum si buli omuntu gimumalirayo bwatyo mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yatusomesa tumuddamu mu mbeera eyo bwetyo salaamu ya kitundu tumuga nti wa alaikum naye singa ajja mu mbeera ennungi nga talina buzibu bwonna omuddamu la baasa tekira buzibu. Katonda yatonda ensozi mu ntandikwa, Katonda eyaliwo mu ntandikwa y'ensi eno ye Katonda gwe tukyali naye takyuka teyeefuula talina bubonero bwa njawulo bwalero wa bbulu walero wa red walero wa papo nedda Katonda waffe wa kale emu takyuka oyo abadde mu mirembe gy'abajjajjaffe bannabbi abaasooka abatuma abaasooka yakyaliwo nakati weewaawo nyinza nti okwerabira okutegeeza nti gwe atambudde akoowodde n'okoowa gwagenze mbalubaale gwagenze wa amaviivi eddagala erisooka osobola okwesumulula ng'otandise n'amaviiviigo olwo nno bakitaffe mu Katonda bakitaffe mu byenzikiriza ne bakusanga ng'olwedde oli muweewufu mukko mulekeraawo okuwa obudde amabaala okuwa obudde okunyiga abakazi omunyigo okuwa obudde okugula kondomu okuwa obudde okupangisa amaloogi naye ate ne mwerabira okuwa obudde okufukamira ebyo byonna tubitandike na fukamira sigambye nti okugula okupangisa amaloogi ne mugenda ne mwenderamu kirungi naye kale sooka osaba osanga bonna asaba Katonda ajja kukuggulira amaaso ago ag'omunda n'okutwala ebijuujulu nga okimanyi bulungi oli mufumbo naye ate ebijuujulu sente zewandimaze ng'ogulira mukazi w'obuviiri omutetenkanya yeegombesa abe naye ng'afaananya ddala ebijuujulu by'otwala mu loogi osanga sente ez'omalira mu loogi onakkiriza nti mukazi wange azisaana amaviivi gawewula emitima emirwadde gawonya emitima emirwadde gawewula n'emitima egizitoye ennyo abantu abajjirwa amalala n'amasaali amaviivi gano ebyo nagabinuunamu Sheikh amajiini gagendera ddala maaso n'okulimisa abantu gafuuwa n'empaku luno nga gabalimisa gakola effujjo ku bantu osanga ekyalo kiramba ng'amajiini gwe bw'okyalayo ng'oli mupya omuntu akusuzizzaako bakwesunga bwesuzi era abantu kukayanira Sheikh Kasule wange leero banne David Kasule wange leero baagala kulimisa kiro oli ayine olukande lwe bamugambye emitwalo 2 okululima kati gwe bwakulaba ng'okyadde agamba waakiri wiiki gyagenda okumala ajja luluka balaalumale abantu bakozesa ddala amajiini okulimisa abantu magiki ki abantu gwe bakozesa okulima amajiini gano laba bwe gasitula omuntu ne gamutwala mubiri tegatwala mwoyo gamusitula bukungujju paka ku nkumbi nasooka agikubira bwereere agenda okuzuukuka ng'obulimiro kwebuli yakooye nnyo tabitegeera naye nga n'enkya oli yagamusindikidde agamba olimba olina okuddamu n'olima enkya amajiini geeyita ki banna abantu abo beeyita ki bo bategeera batya Katonda waffe. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillah salawatullahi alayhi wa ala alihi wa sahbihi ba'd usnafsu wa iyyakum bitaqwallah. Tumwebaza Allah tabaraka wa taala azemna tusinkaganya nga tuli balamu tumusaba Allah tumulajanira sebya n'osasa kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama oluvanyuma okutenda kwekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'okusala kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama bakadde bangabe ebitiibwa mbakubiza sejjemu okutya nanyini kututonda okubeera abawulize eri amatika gera abagonvu bwe tunagondera Katonda na byonna byatusaako kubanga tubiteeka mu nkola gondero kitwa Muhammad sallallahu kuno kusujja kuba na mbulamu obw'okwesimisa ne mbulamu obw'oluvannyuma kyo nga nkimaliriza kkiriza nebazeeko ku baganda baffe kwano gyaffe bakadde baffe bonna abala programu eno sebo nfuna obusimu obw'enjawulo alhamdulillah abantu nga kubirako nakubuuzaako mulimu abakuba ne beebaza ne bagamba bale kusomesa abaana kubira naga ekyamazima birabi wayogedde ebisinga mbikola ki mbindiko mbadde sikimanyi naga abandiddeko sente yankubirako nangaawe bale kutubuusa mbadde n'abantu nga batufeera olina omugaa nti ndi bweru naye giramu embeera bweti naga asindika ekifaananyi kyo osindike ne sente bweziti amakulu nga yagala kukola ki kufererako kukubba so bantu bangi
abamu batandise tujja gamba bokubuuka nakitega nti mutuufu teriyo omuntu asobola kujanjabira muntu ku ssimu teeka bulungi tukwebisa ebisinga olaba ne betujjanjaba kati nga wano bwojja nenkujjanjaba maliriza okujjanjaba kiba kireetagisa ogenda keewuwo kuba omuntu osobola omujjanjaba wano ebimuliko ne bivaako naye waka wali ebikola ki ebiriyo ebirala nga kijja kwetagisa ogendeko ewaka ennyumba ogisomeremukko ogikansiremuko ku luku yotekemu fuiremu n'eddagala lyaki eryenjawulo erigoba amagini mu nju nti lwaki nti ebyo bw'obikola alhamdulillah embeera ekola ki etebenkera mulimu amagini agamu nga bw'ofuluma bw'oti ewaka nga terijja kukugoberera lijja sigalawa likulinze nga likulinda omale kudda mulimu abalina amangi nga go tambula nago waka nenga ne waka mu nyumba mulimu agakola ki agalimu amalo tambula nago abala ku mirimu gye bawangalya so mumbera bwetyo so nabo kitabe kitibwa mbebaza mwebale kula programu ya feno ate n'okubeera nga muginyumirwa kuba waliwo nalabyeko mu comment saawo nga mbaga nsebo tulinze kagundi akakola ki ka episode akaddako obubonero bungi nkumuliitu obw'amagini nga bwe twabulaba mu bumu ku bw'okuzaayo nza akabonero nga kamu oba bubiri emabega katono nnyo kuba tulaba episode zaffe ezasooka twagamba nti ebintu bisobola okutula mu kifuba n'ekifuba kino nga kizitowa ng'olinga alina byokoze ki byeweetisse kisobola okutuula mu mukono n'owuli omukono ne gufuuka omukono so okutuula wano mu bibegabega n'owulira nga bibegabega bikuzitowa mu njogera enyabutagana by'okufuuyirira olinga asitudde bw'oti oba ebidomola distance nga kawanvu kati bw'obiwummuza obulumi obwo bw'oba nabwo muno mu bibegabega bwe buba buvudde ku nsonga eyo ey'amagini kikwega kikifaanaanyiriza ng'owulira muno ng'omuntu abadde alina bye yeetisse tugaa nti mulimu abantu abamu nga shatini zaawatula mu lubuto agamba alusazi ziyinza okuba mweziri naye shayatini ngezi zigera nga bwe tuli wano meraku ekyokulabirako nti enjuki esobola okuva eri nekuluma enjuki bwekuluma weekulumye tugeze tewotera kuba onyobbwa nakantu kayinza okutandika batonga ewazimbye oba akatulutulu nga kazze kokka katulutulu ne kafuuka katulutulu n'okatakula ne lifuuka ebbwa kati ne bitandikira kwashatu ne zijja ne zituulamu omuntu n'ajjanjaba ebbwa ne lifuuka ebbwa ne ligenda nga lirya bwe riti ewantu wonna we liba litudde nga liryawo ne wagaziwa ne balina bakiyita mu Luganda subhanallah ndowooza bati bayita ekiwo bembaserabidde ebbanga liruddewo nnyo nga likulumidde ebbanga lituuka ne mu myaka lituuka ekiseera ogenze malwaliro bakunaaza mubakola naye nga teribona naye nga teribabbwanga bbo magini gaba gatuddemu kitegeera nti kati abantu bafuna embeera ey'enjawulo akabonero nza ketwasembayo okulaba twatunula obubonero bwali 17 akamu bwali 16 naye nga ketwakomako ndowooza okulumwa ennyo omutwe kyetwagamba nti omuntu asobola okuba nga alumwa ennyo omutwe nga kuluma omize empeke za buli mbeera tuli ffenna si ekyo kyokka nga mulimu bw'osobola zimira ne gukkakkana bwe wayitawo essaawa nga 2 ne gukuddamu bubi nnyo naye ng'omuntu atambudde emalwaliro baga tetuna kyetikola ki kyetulaba so yenna ali eyo ng'olina embeera eyo omutwe gukufuukiddwe omutwe teguwona nga bukaseera mazzi munjwemuko ku mazzi mpule omutwe gukola ki gunzita action panada afuse panada kuganga yali awo ayagumanyira oba nogumanyira bwakika mutoka ku bwakika webale nnyo lugwendowoozamu nga gutandika kati tulinamu ne bana abalinamu benabaga ebyekika kati mulimu abalumwa omutwe nga gwa season gagamba nti nze buli nkomerero ya mwezi nga guggwako omutwe guba gulina okunuma ye nga akimanyi nti mwiki esembayo nga it's a must gulina omukola ki ekyo nakyo magini gakireeta kati ye omuntu abeerawo ng'abeera bulungi nnyo buli wiiki esembayo mu mwezi oba buli wiiki esooka mu mwezi kasita oba n'ekyo manya akono nako kamu ku bubonero obulaga nti walumbwa dda ebitonde ebyo esebo so mu bumu ku bubonero obulala tuyinza okulonza ka 17 kwe kulaba omuntu ng'osanyalala okusanyalala okwo kujja mu mbeera ez'enjawulo tasobola okubeera awo n'asanyalala okugulu kuno nga bw'okulaba nazaga bayita bakamenyo n'owulira okugulu nga kukulega bwe kutye naye ng'owuliramu n'ekintu ekyo tomanyi vibrator nga bwe vibrate ng'owuliramu ekintu ekikugumula bwe n'owulira okugulu kukusanyadde naye waliwo entuula zetutuula obutuuzi n'osanyalalamu nga kyo kya bulyo kiri nnomo naye waliwo ekisukkirira ng'owuliramu n'ekintu ekikugumula oba kugulu oba mukono n'omuntu n'abeera bubeeza awo n'awulira bwati nga kusenga okusanyalala bwe kuti takufunyiza takoze eki
naye ng'ekyamazima amatuufu alinamu embeera y'ebitonde byakola ki byamulumba dda. Kati singa otuuka ku mbeera eyo bwetyo ng'osanyalala, najjanjabako mukwano gwange omu, afuka mukwano gwange bambi anjagala nnyo naye era kyava mu kumujjanjaba. Ate nno ye yali asanyala sayidi yonna bw'ati, sayidi yonna, kuba yagendanga bamujjanjabiranga Mmengo yalinamu ku nsimbi, naye nga buli wiiki yafulumyanga yaŋŋambanga buli wiiki yafulumyanga emitwalo gitaka wansi wa 9 nga bamujjanjaba, naye nno nga kyava ku ki yayawukana ne mukyala we. Kati aba ali ku mulimu ng'akola, mukazi we yali amanyi we bateekambu ebisumuluzo, namukubira essimu namuganyira ebintu byenjagala waka bye neerabirayo, nja kubikimayo bintu byange, namugamba genda ekisimu yakisanga batini bwe wati tukiteeka. Mukyala ng'agenda, bwe yagenda ng'agwa mu bubokisa bwa bba. Kati ono yagenda okudda alaba bokisa ze tezikola ki, bubokisa tebuwera. Kati kumba oli ndowooza omukyala bwe yabutwala wa musawo ng'akolerako eddagala. Musajja nga atandika kulwala, awulira sayidi emu etandise okufa, alinga atagiwulirako, atandise okwerabyalabira. Ng'asooka agendako ejjinja eyo nga bamukolako, nze yali tamumanyi. Kakati yagenda mu ssabu yagenda munduza ku baseeka sijja kulimba bwawe jalaga, naye nga abadde gajjinya nga bamukolako naye nga talabawo nnyo njawulo. Waliyo abalogo nsinza kulimba. Kakati mu bufunze mu bufunze nga alina sheekha omu gwe yabuuza nga muyitiramuko ku mbeera, omuganyira sheekha gwe mmanyi alina omutwe gwe yankolerako bate ne bwate nakola ki nawula ne kankwe enamba nga mwe enamba yange nga nkubira. Kati ankubira ŋŋendayo aŋŋamba seeka nyina embeera zino wammanga, ntuuka ekyala nensanyalala sayidi eno yonna nemba nga atagiwulira, naye nga bwe netulawe nti ngiwulira, naye nga ne bwe nkuba bwe nti sina kyempulira. Naŋŋamba banzijanjabye Mmengo, dokita natuuka n'okuŋŋamba nti ekyamazima eddagala litukwade lijja kuyinza okuvaako nza gye bayita side effect, lijja kukosa, eddagala lirekeraawo, bulwadde bukoze ki buganye. Amakulu bamujjanjaba nabajjanjaba ngalaba nga ne sente nangamba seeka nalina sente sinzakola ki zenzigweddeko mu ddwaliro bandidde sente neryekizungu tanabagende kutandika genda eyo jjinja. Kati yava mu lyekizungu n'agenda eyo jjinja gye bamulagirira, then bwe bigaana nga wayisewo ebbanga kwe kunkubira. Bino nno bye nkugamba byaliwo before COVID. Kakati mukulu oyo ntuuka yannyinnyonnyola embeera eyo n'omukyala oyo gwe yali alina mukyala we okutwala obubokisa bwe. Naŋŋamba naye simanyi, naŋŋamba bulijjo manyi bulwadde bwa kizungu. Kati bwambulira mu sitole ya mukyala we nemugamba nti tabanga omukyala bwe yeetikka obuntu buno ayinza okuba alina gye yabukola ki gye yabutwala. Bwe yakomawo kiringa naye bw'onaakomawo kebera ebintu byo, jjukira ennyumba yali agirimu yekka. Kati akebera ennyumba nga oyinza okugenda ku pantpeg, ndowooza akeberako, ndowooza tezimu tazikola ki taziraba. Omukyala yazitutte. Kati ne mukyala ayinza okuba atwala gundizo zino n'azikolerako ki eddogo, n'akaseka bweyogera bwotyo kituufu. Kati kwe kumbulira ebyeno gye yali Mmengo, naŋŋamba banzijanjabye Mmengo bulwadde buganye nkuwona sayidi eno ey'okusanyalala bwoti. Naŋŋamba naye simanyi, Dr. Tusalo yaŋŋambye nti empeke zijja kuleetera obuzibu buva ku ddagala. Yiyaako amagezi amaki amalala. Kati kunyumiza n'ebyejjinja ne mugamba nti olabika walugwamu. Kakati sijja kukulwisaayo, musajja nga mubuuza nga ŋŋamba ekyokubiri, naŋŋamba neerabira nnyo, naŋŋamba neerabira, naŋŋamba tusobola okuba nga ninye boda yali alina emmotoka ye, naŋŋamba nayinza okuba nga bonaaba ne appointment n'omuntu ya ssaawa 3 oba, naye ng'olaba bw'onaakozesa emmotoka ejja kukulwisa n'agala olinnyawo kawiriwiri. Kati nga linnya boda naŋŋamba naye tuyinza otuuka oboda ku mafuta n'agamba nti mpa ku sente nywa amafuta, nayinza okugyayo emitwalo 2 n'omuwa. Naŋŋamba ngenda okuva ku piki ate nga mwongera sente, nangamba wampadde dda, naŋŋamba nga sibijjukira, naye nga ku mmeeza alina opapulapapula, naŋŋamba n'onkubira essimu ne siwandiika bintu ebyo mu kaseera w'obiŋŋambidde biva mu mutwe. Kati ate nakyo kituleetera okutulaga nti omuntu nga yeerabira nnyo, tujja biraba mu maaso naddala ku baana abasoma nti okwerabira ennyo. Mwana ayinza okuba abadde mugezi ng'asoma ne kasaba muloga n'afuna amagini ago n'atandika omulumba, tandika okwerabira mu kasomo, olaba ng'ebintu by'asoma takyabitegeera. Omwana yakulemberanga tasukka 5 basooka oba nga beera mu first grade, naye nga byakola tebikyategerekeka, naye nga y'omu n'essomero lye liki
lyerimu kati ebyo byonna amagini gabireeta nga yeerabira nnyo n'ebirala so mubufunzi natandika okujjanjaba omusajja oyo naye njagadde okuwa ekifaananyi kiveeyo bulungi ku mbeera yaki ey'okusannyalala ne gwe nali nzijanjabyeko ng'ali mu mbeera eyo era Allah tabaraka wataala yamusobozesa n'awona era mu kuwona ndowooza mu bantu bukyantandika kujjanjaba okujjanjaba okwange yakyasinze okumpe oba nkiyita ekirabo ng'omuntu awonye ganaabeera musanyufu yakireeta na mu covid bannaye yandeetere baasa bweti ng'erimu omudidi sijja kulimba alimu omudidi gw'esente gwali mungi yes naye nga neebaza nangamba webale nali nfudde naye alhamdulillah lwaki nkulaza ekyo nti akukamu ku bubonero bw'amagini okusanyala erinyo akabonero ak'ekumi n'emeka twade 17 tugera ka 18 amagini gano kisookera ddala ak'ekumi-n'omunaana galemesa omuntu okufumbirwa omukyala ali awo omusajja amukwana laba tamusaana omusajja amukwana laba nga kirasi agenda mu relationship wiki emu nalaba nga talina feeling oba mugambako afumbe nga ddira akatamu nga kakuba oli mu mutwe lwaki tobyefumbira amawaggali omwoyo gwakinabbuyo ogwo sebo kakati akabonero ako abakyala obutafumbirwa ajja nafuna ejjini lisobola omwegomba ndoza kankaleetere eddala wano abakyala balina okwegenda naye tujja bitunulirako mu maaso eyo mu bimu ku bintu eddogo lino mwe liita okukwata abantu oba amagini tuli bitunulira mu maaso nga tulina wetutuuseeko ku bumu ku bubonero omukyala asobola okubeera awo nga muwala oba nga omukyala tanaaba kufumbirwa oba nga yafumbirwa nakozesa pads wamala okukozesa pads zino nazikwata jo kazibamu omusaayi so okusisula kasaso naggala wabeerawo amagini twabitunuulira mu episode yaffe ndoza yaba yasooka ddaba yali yakubiri kati bw'osulako bw'oti amagini gali gayinza okugenda ne gawunya ku musaayi guli ne ganoonya nannyini gwo ne gajja ne gakusiima ne gakufunza kati omukyalo oyo buli musajja ajja n'amugambako ng'alaba mubi naye taba mubi mu ndabika wabula amagini gano galina ekifaananyi kye gambaza omuntu gasobola okukuloosa ekiro ng'omusajja azze n'akwogereza n'omusiima ne gakuleetera embeera y'omusajja oyo ekiro kyonna n'olabira ddala nga tokyalina gy'oyinza kugenda naye amagini gasobola okukusiigira ekirooto ku musajja oyo yesebo omusajja nga ali masabo juuju akola ebintu ebyekisiro mubbi gayinza obutakutuusaayo neeyo naye nga gakulaga oba omusajja akuwasiza oli makaage akukuba akola tenoga kusinza ku kyenalabye yes kati omuntu n'atya era ne batuuka n'okutuuka puroguramu ntandisa zitambuza bamala tandika kutambuza bya mikolo n'agamba mama sikyafumbiddwa oba taata nombuuza lwaki ate omusajja wagayi wamusimiraga sikyayagala zokuvayo namufunafuna birooto bibi byokka nkuba nsokolamu eriiso kati ako kamu ku bubonero gakyankalanya enteekateeka ekyokubiri ku mukyalo oyo yennyini obutafumbirwa bwe kimala okukusiima ebiseera ebisinga gabakozesa ekiro ng'oli omukadde eyakugambako yes gwe najjanjabako nti lijja nga buli kiro lijja ne likozesa tuyita ajinil ashikweryo lijja nelikozesa kati likwefunza nga teryagala muntu yenna akutwala okitegeera era omukyalo yaba tayagala kufumbirwa ne bw'aba afumbiddwa mu mbeera eya n'akola ntya sina kyakuba ndaba emyaka giŋŋendako bw'atuukayo wiiki egi bw'atuukayo mu wiiki emu oba munaku meka 3 ng'abisiba muba muli awo ng'akomyewo nti sya obufumbo sibwagala sajja alina olugezigeza ŋŋamba nti nze mufumbire buli kadde ŋŋamba mwoleze awo obusongasonga buli abulifa nga tebutegerekeka kwegamba napitati y'abasajja yenye abatalina kyetwandiyise okwagala obwagazi taba na bwagazi feelings akwegamba nga bw'obiyinza okubeera awo nti buli muntu yenna ali nnomo ng'oli musajja weetaaga omukyala n'omukyala yenna ng'oli mu mbeera ye ey'obutonde nga tolina kikusumbu yeetaaga omusajja naye bw'osanga ng'omukyala ng'akugamba nti nze ndi mukoowu saagala abasajja naye nga tafumbirwanga nako kati manya nti nabe yagwadda abamu n'embeera emusumbuwa eitha nga tasobola gibagamba oba nga bo bennyini nabo bagikola ki bagimanyiiko naye nga tebamanyi kikyakuzaako okitegeera nti amagini gano geefuga omuntu kati ate ne wabeeramu n'abalala abakyala ngenda kugeezako like ba step mom ayinza okuba maama w'abaana bano yafa
maama afudde omukyala anajja awasa maama omuki omusajja n'awasa maama omulala omusajja bw'awasa maama omulala maama bw'atuuka mu maka nga laba taata laavu erinyo n'abaki n'abaana n'ayagala okukola eddagala ku mwana ono gwasanze muki mu maka n'atandika tajja kufumbirwa bw'anaafumbirwa tajja kuzaala bangi abawala gye bali nga ne bagenda mu ddwaliro ekizungu ne bamukeera amagimu gali bulungi nnyo naye nga tazaala nti lwaki ekizibu yakifunamu ng'akyali muto maama alina bye yakola maama yamuliisa eddagala maama yagenda ew'omusawo n'amuwa eddagala n'aliteeka mu mazzi n'aliwo omwana ono omuwala namwe agenda otawaaze kati omwana ey'emyaka 8 oba 12 maama akugambe tolina kyomanyi nti omwana buli wakozesa amazzi gano b'eddagala lino erigenda wansi tabwebezze kyobola abawala gye bali aba abakyala gye bali ng'omukyala awunya wansi eyo ng'avaamu tasobola na musajja lwaki bamuloga akyali omukyala nga ye oguvundu guva mu bukyala nga buli kadde aba awunya buwunya bamuloga ekivundu bamuloga kati kikolebwa bamaama ba step mam musajja ayinza okuba n'abakyala tugeze babiri omukyala ono atazaala baana bano namukola ekintu omukyala ayinza okuba maama w'abaana bano yafa kijja nnyo kababeere balenzi omuntu namukola ekintu namuwunza oyinza okuba oli taata naye nga mukyala we yafa yazaala abaana bano nojja owasa maama si bonna nti bwe bali temunfuna byaba ebitiibwa nojja owasa maama maama ono bw'atuuka mumaka alaba nga omulenzi omwagala nnyo ono ng'alaba obusika mu buli ngeri omwana ono omulenzi gw'oyina agenda kuwamba omwana oyediza ebyobugagga byonna najja amuwenza okitegeera natandika nga bwoba toli nga bwobeera wamulaga omukwano biki naye nga bwoba toli wamutulugunya omwana oyo natandika nga era taata olutuuka kati naffe abataata era olina okwegendereza nnyo mulimu be baliisa eddagala nga buli mukyala kyakugamba okkiriza buki bukkiriza omwana tumutemeko engalo leeta akambe kwata tobalabangako n'amwokya tiyabye nusu 5 nakomawo omusajja nakola bootya sente nusu 5 nakuba omwana okubula kumuta neba mulimu badde nga bati edda ndalabanga nnyo amawulire nga nkyalina nnyo okubudde nga sibeera bize nosanga balaze omwana ye nayina nduzage nasembayo okulaba omukyalo oyo alina kawempe nga yakubye omwana ye nayina omugongo ne bamwambula naye nga baneiba bawo obujuzi nti omwana bamukuba nnyo era baneiba nga bagenda ne ku poliisi naye nga omwana si yamuzaala nga ye nayina amukuba naye nga omusajja talina kyanyiga naye omwana ow'omusaayi gwo maama wasiza zemmaka nti balina engeri gye batokyalingamu abaki abaana kati kwega mwana nakula bamulisiza omudagala ne gumukuliramu muli kyovulaba abantu bangi nnyo bambi batuuka ekiseera n'omusanga omwana ng'ali awo alinga mawube naye nga ddagala lye bamuliisanga muto simba wakati awo sheeke esebo nga tetunagenda waliwo ekibuuzo ekiri awo nekazuka ebuzeewo kemabega waliwo omu ku bagoberezi baffe eyampereza message amajini gano gasobola okwebaka ku muntu nga tegagira mufaananyi kya mukazi oba musajja naye ng'omuntu ono buli bwazuukuka alaba nga badde mu kikolwa kya mukwano nga talina kyalabye naye nga yenna era weyeebase wakyalabye ddala wabaddewo yes obuufu kakati tulina endooto za mirundi nga3 waliwo endooto zetufuna kandi tebulese kyenyini kyongambye okulokola ku budde nti omuntu bw'abanga kyebayitanoza wet dreams ng'afunye okwerooterera waliwo ekijja nga kyo kyabuntu tekise bulungi ekyo tekiba na buzitwe gaba amajini wabula bye bino ebijja kati nga bwetegerera edda batubuuzanga ekiraga muntu nti akuze kuliko wet dreams si bwe kiri olabira nti omuvubuka era ffe mu sharia malayika tewandika ku muntu okujjako omuwala ngaziza omukono emabega amakulu okwekoona akagere yes ng'agenze mu nsonga then omulenzi kasita atandika embeera ey'okwerooterera tudde wano malayika tewandika ku muntu kitegeeza tayonoona paka nga omwana nga muto malayika temuwandiikako kuwandikako ekintu nga kibi obanga kirungi ekirungi kyo tekirina buzibu naye tugamba ekibi kyetuliko malayika tekuwandikako kibi toba na kibi omwana nga muto okutuusiza ddala nga weerooteredde emyaka nga 15 kati abawala ate bo omulimu asobola otandika 12-13 atandika okwerooterera latha okugenda mu nsonga tuli ffenna kati bukasita otandika malayika nga etandika okukuwandiikako tulina malayika 2 raqibu ne atidi wandika emirimu emirungi n'emiki n'emibi nti omwana kasatuukamu eyo stage
malayika ekola ki etandika okuwandiikako ebirungi ewandiika ebibi weeri etudde ku mukono gwa ddyo ewandiika ebi etudde ku mukono gwa kkono kati omwana bw'atuuka mu myaka egyo malayika etandika okukola ki zitandika omuwandikako fayiro ze ziggulwawo mu butongole naye bw'aba akyali muto taba na buzibu. So abantu okwerotera kisobola okuba nga kiri nnomo oba nga magini. Ekiri nnomo kyekiriwa kyekino kyoloota nga tolina muntu yenna gwokola ki gw'oli naye. Then ne wabaawo ekisobola okujja ekyolumu ng'olaba olina omuntu ekyolumu kwata bulungi nga kizze olw'okuba wasuza embeera eyo ogirowoozaako. Tuli ffenna nti omuntu asobola okuloota nga yasuza alina ekintu kyalowoozaako mu kwebaka prosesi y'okwebaka eyo nga wadde olina kyolowoozaako n'obiroota kyali kikubaddeko nga wadde olina kyolowoozaako n'okiroota ne mu birooto ku ssente kiro nendoota ddala nga nfunye ssente nenkera kunoonya ssente zange nenkugira bwe yaliwo naye nkyali kyasula ku kkubo ssente zange nga zifunye kyekyoto kyaliiviyo nnyo nafuna ssente zange nenziteeka wansi w'akakutiya kwe nali nsula twali tukeeranga saawa 10 ogenda okuyiga emmere mu butale ey'okulya bannange ne banzukisa ne bagamba waiti tugende mu butale kunoonya mmere ne bagamba kumbe nze nina ekyama kyange nafunye ssente kyekyo kyaliiviyo nnyo ngenda ozuukuka nga ssente zibangawo. Kyambaako kakati embeera yejja olw'okulowooza ennyo ku kintu kati ate kino eky'ekyamagini okuloota nga gakukozesa oba ogakozesa nti kyo kijja mulimu abakifuna okuloota amagini mu ngeri eno wamanga lisobola okujja buliti ng'oliraba nga bwetudde bwe nti ng'oli mukazi nga likukozesa ne lijja ng'otulaba oti olaba oli mu ntebezo ne lijja ne likukwata ne likukozesa nelimaliza ekitaago yayo nelikuleeta era onobeera nga abadde n'omusajja ne wabaawo agajja omuntu nga yeebase mu kirooto nelikukozesa n'ositukamu nga likutenga ne bwokuba endulubawo alikuwulira so ajiwulira kino nkyogera naye abagakozesa bo basobola okitegeera kale ate ne wabaawo omuntu oyinza okuba tugeze obadde mwami ng'oli ku kitanda n'osisimuka mu kirooto nosanga nolaba mukazi wo ng'alinga alina omuntu era asobola n'okukonako bw'oti okole ki ozuukuke era asobola kuba lwaki ye bw'aba akimanyiko ategeera nti embeera yatabuse dda yasajjusira kuba abakazi abamu bami tebatera bigamba babba baabwe butabalamu maki butabamalaamu maanyi naye nga gye bali oli n'aloota nga limukozeseza ddala era omusajja tugeze singa Allah asobola okumuyambako n'asisimuka asanga omukyalo ono ng'ali mu kikolwa ng'alinga alina omusajja okitegeera lwakuba abasinga bano abasajja gatera okuba oba nkugambye nga bayinza okunyigira wansi nga tolina kyowulira gakuwa otulo nga kungi ganakozesa mukazi wo babbaawo ayiwa ekyo kituufu kati mungu bwakusasira nga obadde osisimusera omukyalo era ne boba maama naaka nga nakulabye ekiro aga waayendeka kati wosobola otegerera ensonga eyo ye muntu yenna eyeebaka n'ozuukuka ku makya ng'olinga omukuba emiggo twabeeranga tukyali bato ng'osobola okulaba abantu banyu senna omubiri gunnuma ninga omukuba eki emiggo buli wamu wano gatulugunya ssebo gakukuba omuntu asobola okuva wano manyi ebintu bino tutera nnyo byogera oli bw'aba takimanyi oba nga tekimutukankotayinza kitegeera omuntu asobola okukwata bukwasi mazzi oba omusulo susu n'amukwata n'amuyiwa ku gundi ewali amagini mu kifo ewali amagini oba tugeze wonna wonna gwe wooye n'ogayiira ne gakolako ataaka ekiro watuyiridde omusulo kuti ne gakukuba oba towulira kaseerako naye ogenda otegerera oba okikomberako okulooza ku kino kyenkugambako zukuse ku makya nti bw'ozukuka omubiri gwonna gukuluma ng'olinga gwe bakulira n'ogamba omubiri gwonna gunno nga mutuufu lwenyiga bw'oti owulira ng'omuntu omukuba emiggo naye nga amagye ne gakukubye jogo gakukubira ddala ssebo Sheikh kakati abakyala bali mu nsonga kyenjizeemu kyekibuuzo kiri kyennawe nagadde nsimba wakati waliwo ekibuuzo tuzzeewo wali maaso ku mukyala abakyala bagenda mu nsonga si kirungi kumala gasuulasuula paadi buli wamu nnyo era bannyinaffe njagala obbalabula ku nsonga eyo yennyini paadi eyo gy'osudde osobola kuba n'omuntu ng'ayagala kuloga n'akubaza kati osobola kubeera abantu basobola okubeera nga bamiriraano naye ng'ekyamazima oli temwinaamu oba mubadde ba mikwano ng'abakyala abo bakimanyi n'okukimanya n'amanya nti oli aba yakavamu ennaku 3 nze ŋŋendamu
kati muyinza okuba okutte pads ozikutte ozisuddeawo kyangala tozisibye nakukala ne boba ozisibyeko tewandizitadde bantu we balabira kuba oli asobogera n'agikwata n'akulogerako notunka n'obuzibu ng'okuwunya wansi ng'obadde n'amakane nga kyankalana ng'ayisiriza mungu ng'ayisiriza ku ezo pads oli n'akikwata n'akitwalewo omusawo omanyi abantu abasinga babuusabuusa eddogo nti eddogo gye lyaba ebitiibwa n'agikwata paadi goloza lwaki bakadde baffe wadde zaali tezinnajja bakozesanga nnyo ebigoyi ng'ekigoyi kyakikwata n'amaliza n'akyozaamu omusaayi n'amala n'akitereka era y'ensonga y'emu nga bw'olaba enkumbi nti enkumbi ezo abakazi bwe bamala ozikozesa abakyala yes ng'omaliriza okulima bw'ogyoza olina gitereka mu kifo ekyekusifu nti omuntu yenna akubaako akalwi singa ategeera bw'agikwata n'agitwala ew'omusawo ebataabu ab'ebitiibwa naye bannyinaffe bangi ebintu ebyo babitwalanga ebyokukola ki ebyokusaaga omukyala nabira nga taagala kumbi nga muwala mulungi mubalaga ngera buli amutunulako bw'ati agamba masha allah nga mukyala mulungi naye nga tafumbirwa kazoganza abasajja bambula nga buli ajja amuyambisako ennaku 2 lumu bwamwe bakakotamuddako wenaganza eseka abasajja bambula kiki oli bwajja nankwana bwati twayaka nkwana bwati olaba omusajja omusinyi omusajja abadde atawaleti manyi balina mwaka abamu bannyinaffe omusajja abadde atawaleti nga buli kyomugamba akufaako naye twali tutandise n'okupanga njagala mpase naga omusajja yeekyanze ne bwomukubira essimu takyakwata ku lwaki waliwo embeera yakutuusibwako nga tomanyi kati bw'oba pads obugoye bwo bunikazi twale nga kikulu ku mulundi mabega kunza nakugamba yali episode obanga 2 emabega nakugamba nti omukyala yenna abagenze nnyo abantu abayingira mu kisenge kyo omukyala yenna tewantute ne waba mukwano gwatya kumutwala mu kisenge kyo era nga tekyebereka kubanga bwafunako kantu ngenda ku ekyokulabirako laba bamaidi ng'olowooza lwaki bamaidi abasinga bamalawo abasajja abafumbo bamaidi bangi bezizza amaka yajjanga maidi wesebo kakati ate yafufugaza mukyala bannange goloza kiva kuki nti omukyala ono abeera maidi ono abeera na access emuyingiza muki mu kisenge bw'atuukayo jjukira omwami waleti nsanyufu alhamdulillah byenfuna birungi balya bulungi kati ye mukyala wattu abadde mu nnaku ebbanga enkoko oba ennyama nga girya lwayiri oba lwa Christmas tuli ffenna kati atuuse wano byabuli oluvannyuma ennaku 2 leero balidde ennyama ekya bajja kulya kyennyanja luli bajja kulya nkoko okitegeera kati najjanyirira n'asooka ateekako ekikola emabega kati yoyo gw'osindika agende mbuli yayalira ebbaawo kati bbaawe ne kamala kamutanda ng'alimu embeera ey'okwegomba amangu ajja kulaba ekyana kino kiridde nnyo ssente zange kinyiriza kimaidi kyajja kisiwuufu okategeera kirina okunsasula abasajja awo mu luvu kati awo shatini we begenda okuyitira kati ebiseera ebisinga bamaidi bafuna nnyo gaapu olugwa kapale ka madamu kakwata nga twalewo omusawo tenjagala omukyalo ono asiraane oba ave ku babaabe nga takyamulabawo ng'alabanza agweddalu babe nga beekuba buli kadde batandikirawo okulwana naye nga luli babadde mukwano omuyitirivu amaka ne gasaanawo lwaki shayatini zimaze okuyingira ewaka temaidi ono sibagambye nti bonna babi era temunfuna bubi bamaidi si bonna nti baki babi naye mulimu bali nga yayina mission yagamba nti omusajja ono simukulekera ne woba oyagala nga ayisiriza kuki ku ayita wano shayatini ziyita wano agenda afune kapale ka madamu katwale ku musawo bakole bakola amajini gajje waka kati amajini bagayingira mu family madamu embeera ejja kuba tekyali nga bwe badde wakati we nani n'omwami nti ku lwaki wajja kubaawo okwemba wajja kubaawo okulwana bajja kuba takyagala kwegatta ebintu bino bitta feelings ez'omukyala takyagala kwegatta na musajja ne bwamukwatako kati mister watandika okulaba kino kimadamu kiridde ssente zange nno abamu bawula n'ebisenge nkutidde kakati awo walumbira eno era ogenda okujjawo ti meezi 2-3 watandika okuza madamu buzo waayo ate kiki agana nno okumumanyira tokimanyi nti jogo litandikira njaga okimanyi kati okuva na leero ndi mujjawo era okugira kutinga mister amuddusawo ng'amufunira makaga ge oba omufuna bulungi nti lwaki bitidde mushayate pads mpale sheke sebo waliwo abantu abalina abaana baabwe sebo pampa z'abaana bazisuulaawo nawulirakokko akagero tiwaliwo abantu semasanamu abantu beruminati basemajini ti bo omulimu gwabwe gwakugula
pampa z'abaana bato ne bazitwala mu masabo ne bazikolerako ebintu oli omwana we bw'amala okukozesa pampa bazisula busuuzi kasasiro kakati ekyo nakyo ne pampa y'omwana ono basobola ogikolerako eddogo kakati kino kankireeta kyonna nga nkizingidde wamu olugoye luno olulaba bw'olugjamu tulina kitwandiisa akasooko oba obuufu bwo obw'oku mubiri tekise bulungi buli n'omwana omuto pampa nakugambako emabega tomanyi lwaki bakadde baffe saawa bwe yaweranga emu tebakkiriza ngoye z'abaana bano kubeera kuwaya abato aga nti mujje mangu engoye z'omwana enjuba mukadde yagudde dda engoye zikyali bweru kitegeera kwanza nabirabako nnyo mu kyalo eyo ng'oba awantu gye tutambulira oba mu mbeera mwe tuwangaalira kitegeera nti lwaki amajini gaagala nnyo buli muntu ekintu kye kyova olaba omulogo bw'aba naakuloga eddogo lino okufuna obulungi atuma omukyalo ono oba omuntu yenna oba omwami abaagenzeyo ku kintu kyo era nagaa bino wamanga bye batwala okuyoola ettaka baga nti gundi bamuyoola ebigere nti wobadde olinye n'ayoolawo kitegeeza obadde olinyewokko kati kyatuni oluziraamiriza zijja zinoonya yabadde alinnye ku ttaka lino lye batutteyo ekyokubiri olugoye lwo ekyokusatu akapale kaak'omunda imma oli mukyalo oba musajja akagoye kaak'omunda kebere nkufiiranga eno gy'olina nakugaa ne bwajjako obujja akabuzibwe kati n'akamutwalira nti kano kabadde ku lugoye lwe amajini oluga nti mugende munoonya nanyini lugoye luno gakunoonya paka legakufuna kyekimu ku pampa kyekimu ne ku pampa era tusabe ennyo Mungu atusaasire buli muntu yandibadde ng'abeera mu kikomera gye muyita privacy nga mu butuufu alina obwekusisa obubwe kuba kijja kuba kizibu nnyo omuntu okugyewo mu kasasiro ng'oli mu kikomera kyo sanga kasasiro mbuzi onoonyaamu ki yo okuyingira obuyingizi wali ku geeti okuyingira olinako kamera ziraba naye kati bambi bannaffe abamu agira bugizi bwati osula omwana banayo mwana wange tayagala kulya mwana yazimba olubuto naye nga tamanyi sababu tamanyi kinyusi kwe kyava awo pampa gye wasula oli gye yakwata naga nakolerako bye yakolerako majini ne gajja nga ganoonya abadde mu pampa eno mwana ne gamufuna cheke esebo bannange omuntu asobola okugwa mu jjini eritabadde lirye ekisobokera ddala nga babadde balisindikidde mu kiibi makubya n'aligwamu kakati amajini ago tekitera kuba bwe kityo naye kijja kitya bakadde baffe manyi okuleetera nnyo ku byemabega manyi Qur'ani eyo mu Qur'ani ebitundu nga 45 ku buli 100 etuwanye ebyafaayo ebyemabega nti govuga ekidduka emotoka ena kyetuyita driving mirror neba ne side mirror ne piki bweti ebako ne side mirror drive omutuufu buli wovuga bwoti ndakikange emu babbiro nitokola ku muki side mirror olabe ekikuvawa amabega boteeka buteesa amaaso bwoti mu maaso amaaso go n'ogatunza mu maaso oka mabega basobola okukola ki okutomera tigoyinza okwagala okuyisa ate nga naye wali wayagala okukola ki okuyisa katulabe bagenda okukusabule kuva emabega kati kitegeeza ki nti omuvuzi omutuufu olina okuvuga nga otunulako ki side mirror driving mirror tibituyambako nnyo nti ku lwaki omuntu yenna bwetatunula ku byemabega tusa kutegeera byamaki byamaaso obadde ombuuziza kinkuddemu amajini gasobola okutomera omuntu nga tegabadde gago n'oligwamu nelikuzimbya olubuto n'oliwulira bakadde baffe nazzi kuno bwe yabanga awerekedde omuntu yamugambanga nti kankukomera nsijja kutuusa mumaki masaŋŋanzira Stenson yes omanyi lwaki nga bakimanyi nti abantu beyambululirawo nnyo ali eyo atulaba ayinza obutategeera masaŋŋanzira kyeki eyo gye tuyise Stenson oba amakubo wegakola ki wegasinkaganira lino liri bwe riti nolijja nerikola ki nerisalamu nti abantu beyambululirawo nnyo era bwobanga ogendedde amasaŋŋanziramu gabeeramu nnyo ebyawongo osobola okusangamu ebbombo osobola okusangamu ebintu biki ne ssente oli najja nabeyambululira awo kati babikozesanga nnyo ebyamayute oli nasima twawulanga mbu asiga ku jjute bwati n'agamba nti simanya onumyeko kyonumye kimala kwata mukono omulala naswala anakulonda akulonde nawe ogenda omukole ki omukwata kati oba batugananga nnyo okulonda ssente bwe zityo kumala galondalonda nalonda nebyotasobola okusanga olina kyova okugula nakola ssente ozijjeewa tya maama nzironze olonda nebyotasobole nga bakimanyi
nti mulimu abantu bibakola ebyo byokweyambulula nti beyambulula kati amajini ngaago osobola okugagwamu nga mizairo siyo naye waliwo mizairo ziri bwe ngamba mizairo manje ogera ku majini yes nti oli asobola okutega mizairo nga tebadde iyo nojogigwamu nga ina wagiteze ekyokulabirako oli asobola okuleeta ekintu naleeta empitambi oba pupo nakolerako eddagala obubi obukyafu neyeyamba bulungi nnyo najja nabisula mu mulyango gwo tekise bulungi nga batagitinzera bongo kati gwe olwokubiraba olwokubitya lojja ofunayo omuntu omu bantu batera nnyo okukozesa abantu bano bambi abatalina nnyo bulungi byanfuna namwe jangu onjolerewo bino oba embwa efudde oba kikapa oba enkoko lina byeta anabyakwedeko nabisula mu mulyango bafunayo bana bukavuka abokukyala bebalete bansomba katasiro biki namuleeta bambi najjagwa mu mizaire zitali ki zize olwokuba muwadde 5 oba omuki omutwalo embwa yafudde kati namwayo omutwalo namuga kinzigirewo kitwale okusookera ddala ebintu ng'ebyo bisobola okukosa onabijjeewo nokwaite kibadde kino kimukosa era ekyokubiri nawe kenyini wadde bakijjeewo naye wasigalawo amajini era gasobola okukosa kiriza mbaweko ku bujjanjabi obutono ennyo ku nsonga ng'eyo singa ogwa mu mbeera ng'eyo mizairo yesebo ku mulimu bakusuliddewo ogukapa ogufudde oguba ogufudde ekisookera ddala bw'obanga oli musiraamu leeta azikaalizo azikali bwomala ozireeta somako ikhilasu falaki n'ennansi n'ayatul kursi nayo nnungi nnyo ayatul kursi osobola ogisoma biidhinillah ng'ogenda okutegula soma al-Fatiha kanzibe ku line soma al-Fatiha soma aya ezisooka ku bakara ezo osome n'ezisembayo eno ku bakara bw'oba tobimanyi byonna soma al-Fatiha soma qul huwallahu ahadu falaki n'ennansi beera ng'ozisoma bw'omaliriza funa omunnyo guno gwateeka mu mmere omwaffe gwe tulya gw'omu mmere oba osobola ogufuna n'amafuta gulayo omunyo ekirungi ndoza ba hafu oba ya 8 oba 10 so gula kilo ne bogula kilo 2,200 oba 1,600 bwe watyawo leeta omunyo ogwo gulayo ne parafini leeta omunyo ogwo ekintu kibasuddewo kyonna kiyiweeko omunyo ogwo bwaba wona amafuta soko kira amafuta togera kugattaala bageta batya parafini soko kire parafini mala leeta omunyo kiweko kyonna kungulu then bw'omaliriza genda osime ekinyawo genda okiteeka oba wogenda okisula nawe yiwewo omuki omunnyo bw'omaliriza kijjeewo soma bisimilla kijjeewo kideete kitiiyo oba kyakitiiyo oba kyaki oba kya ogenda kisiba mu muguwanga ekyo ogenda kiteeka mu muguwa bw'otomayo kiteeke mu kutiya yes kireete bisimilla yeekuula kolaki jjawo oba bukyafunga obwo olina kugenda okisuulira ku kitiiyo bisimilla olese ekitiyo kyokoze eki oyodde kwata omunnyo oba parafini soko oba parafini wokoze eki wobijje bisimira yo parafini wawona omuki n'omunnyo bomaliriza eri gyogenda okukiteeka oba okukisuula oba okukiziika soka sobo kusima ekinnya ewantu wonna n'osima ekinnya sijja kugamba nti kitwale pupu ngoyo mutwale mutoyiyo sima ekinnya wonna wosimye soma bisimilla iwamu amafuta oyiwemu n'omunnyo nago nga muki nga mungi omala oteekemu ddemu oyiweko omunnyo olyokoziike bitebe tebijja kukosa biidhinallahi tabaraka wataala waliwo asobola okuwulira obusungu n'agamba nti kati kangule petulooli n'atagula amafuta n'agulira ddala petulooli omukambwe okole ki abiyiweko kambiyiweko petulooli omukambwe nnyo parafini yakola ku majini yakola ku bintu ng'ebyo n'omunnyo newankubadde kati ate ffe tulinawo eddagala eddala lisobola okukozesa nebyo so bigattako n'olwokuba nti munaffe ali wala ayinza obutasobola kukubira abitidde ate bonna abiyoola ng'oli civilian tomaze kuteeka kazi kaali bijja kukosa be bantu boosanga nga badde ku mulimu n'atuukawo n'asangawo pupu embwa naye oba embwa yagize wano muntu kino ovira ddala bano bamutamiba n'ayoola oluyoola kwera kuita musaawe mu mukono gutandise okola ki kusanyala kali ketwatandikidde kudala kenyini akabonero tandise okusanyalala okutandise okuluma otandise okulyamu obuntuntu obukujigija manya ti omulabe yasonze dda totawana genda mu ddwaliro ntusimayo omukono ogunnuma endwadde ennyingi ezijanjabibwa mu malwaliro agafa ag'ekizungu naye waliwo ze batajjanjaba sika nti sobola kulaba ddogo
tekise bulungi ebiri ebyo omusota mutaso agenda musikane bamukira ne busanga nti alina mu omusota muki mu lubuto kulwaki taso akulaba bintu ng'ebyo ate era byo tebisobola kubaamu byo ngaki nga byo nabo kyo togenda mu ddwaliro kasotega nti waliwo embeera ezze mu bulamu bwo naye nga naawe okikakasa embeera eno ekuzzeeko kituufu si ya ddwaliro lyakiri akizungu banaffe bangi babeerawo ne babalya ssente ne bakujjanjaba naye nga mututawona Jangu kati tugenda kukyusa kuddaga naye nga buli sizi ne bakugamba twawa emitwalo 8 buli kituuka kuba naffe Allah basooka kumadala balina mu kaseti kibamugamba kyakola awaayo ne bakulya sente ogenda okuva mudwaliro wakuddeko bukadde 3 babumeka buna naye nga tolina njawulo nadde ewaka kyobola muntu asobola okugenda kati ng'ekyo nga kyakutuuseeko ne bagamba olinamu infection naye singa tukubuuza infection kyeki bakadde baffe baazirwalanga nti lwaki infections olinamu ka infection kati ketujjanjaba ndobulade tulaba nayo tukebere bulade tebulimu nayo inamu infection infection gye bakugamba tebabulaba tebena kibalaba naye olwokuba kantu kano kagenda wala alina wakunoonya at least agaye tujja kufuna emitwalo 5 tujja kufuna emitwalo 3 tujja kufuna emitwalo 6 buno olwaliro waffe obutontono pampiso z'amazzi tekamu mazzi na eddagala lyekambwe nakuba amazzi kiringa bwolaba bannaffe ayinza okuba abaddaayira ku mulimu bw'ati mukwera bakamaliza bwati agenda okulalinga owulira obuko obumutambula omubiri tandika eno mukono gubadde gwera bwe wayeze wabaddewo mizairo wabaddewo amajini bayiyewo obudagala tojja bulaba oli ajja omuganga ajjamu obudagala bulinga nfufu bwe buti butini mugambe genda oyiramize bwoti ne bwoti ayiwewo bwati nzirayo ku kiri kyombuuza nti omuntu bisobola omukwatanga si bibyo bisobola osobola okubanga gwogenda okuggulawo ku dduuka lyo babikuteze kati edduuka lyo olwokubakola ogusigwa akedde omukozi wo yakedde najja ggulawo n'agwa mu mizaire ezitali zize nezimubaka naye ng'ate naawe teweeyibaala ziba zijja kukukosa bwe bazisindiseeko kulwokuba teri balimu gaba mangi lwaki amajini gano gatya nnyo omunnyo n'amafuta mulimu ebintu Allah tabaraka wa taala byassaamu nga byo biyambako nnyo oba diringa ddagala ebintu ebyobutonde ebimu ebisinga ddagala ku majini tuli ffenna kati n'omunnyo guno gulitya ngenda ku ekyokulabirako noza tujja kiraba mu maaso biidhina tutandisa okutunulira amajini mwe gakwatira abaki abantu goloza lwaki ebiseera ebisinga abako bwe bagenda okulya enkoko tebaamu munnyo goloza lwaki simanyi anti kati abamu abashiriku basenga balina byebakozesa ne bateekamu kati olwokuba amajini tegakolagana na munnyo enva ziri tebaziteekamu munnyo bwe gubaamu guba tegunoze gwe njagala okinoonyeko tandika okikolako okunoonyeza bameka abaali balidde ku mpomo nga zinoza omunnyo batono kyogaba baba tebasobola kugupima goloza okumanya Mungu yawo omuntu amagezi omukyala akwata obukwasa omunyo n'akwata ekikebe mwe gubeera oba kinagira tinayiwa mu ngalo naga ngono mungi nakende nagira mugizibwa ne wabawo ne basini akwata ekikebe ky'omunyo nagira bugiza nukateguka naga tegusobola nagira bugiza nayiwa kwamba ko nga mashaallah guli taratibu okitegeera ngoza bakitemba munnyo nti gukosa amajini gukosa ebitonde biri n'amafuta bwegatyo parafino yakosa nyama ki amajini kakabere katungulu kakosa amajini kabere gali kakosa amajini bye byenkuga ebintu by'obutonde nga byo tebikolagana biki na bintu biri tekise bulungi naye nga tunatera okufundikira ssebo kuba obudde ndaba bunkutatanyira bengenda okujanjala namugesa wa 10 naye zino tugenze mu 11 kati nga ebintu ebyo bikosa abantu naye abantu bafishenjagalo bategeeza nti singa ofunangamu embeera yonna bwoba osobola okunoonyako liwaddembe kirungi obaterako enamba y'essimu bankubira bambi banneebaza balibo bambi abankubira bo nga banneebaza okubeera nga tusomesa embeera ng'eno okuzibula abantu baffe amaaso ate nange sebukkiriza nkwebaze kuba ekyamazima amatuufu nze omu abantu abajjanjaba oba abajjanjabidde ebbanga naye nga zesitula mu kamera nze seeranga era wambuuza nti gwe kikoza naye nga nze benzijanjaba ate be babuulira bannaabo abaki abalwadde ne bajja ne basomerera Allah n'asasa ne bakolako ne bakola ki ne batereera nze libbanga lyonna lyemaze nga nzijanjaba kyoba olaba singa mbiteeka ku TikTok nebera ndibadde simanyi gigula nalega nti nziguliraawo nange tandika okuteekayo obuntu naye lwaki sibikola nze seeranga nti era lwaki Mungu yayisiza ku ggwe nongamba abantu bano betaaga okutegeera ebintu kuba tebabikola ki tebabimanyi kuba naye wali tomumanyi naye olwokuba nti gwe najjanjaba ate wali omumanyi noyagala onnoonyeeko
abantu babeeko nekikola babeeko nekyebategeera naye nga njagala obbakubiriza baganda bange bali eyo singa ogenda mu ddwaliro ery'ekizungu ne bakebera obulwadde obukulu ne bagamba nti tubulaba ddukirawo mangu noonya ku sheekha akujjanjabe ge mazima matuufu abatuufu gye bali n'abafere bakola ki ate era mbakubiriza mwewale gye bali abafere nga seeka nga mufere nga pasita nga mufere nga basamize bonna gye bali twala tugende kuba kyenneewuisa mabegako nali nscrollinga sebo ku mutimbagano nengwa ku musamize ng'asawulira ku mutimbagano ali live bw'ati akwata ensiriba bwana n'ayiwa n'agamba olaba ono akuli bubi ono nidako tulabe n'addamu najja ndowooza era omulaba namugamba kati jajja nkole ntya nga baliko natwala eddakiika mulimu ebintu bye situnuulira natwala eddakiika nenjaganda abafere bano we bakola omukyalo yali mweru yagamba ali oba yiganga oba jjinja sadizeyo yali mweru watyo nga musoga yali na mukyala n'abasajja nali mbalabyeko naye kye nayagalamu yamugamba genda ku whatsapp yange otekemu amannya go gonna tobimpeera wano ku live ekyokubiri enamba yange eri ku whatsapp osindikeko sente zo ku screenshot ogiweereze nkukoleko olaba abantu bwe babbira abantu jasi bantu kwagala kweyiya naye nga mbagamba tuve ebitu bya lubaale bannaye tuve mu bintu by'okuloga abantu tuve mu bintu Mungu yatutonda ku dunia kuno fena obulamu tubwagala gwe singa okola omwana wa munne ebintu nga bye tulabye nga ddala babikoze wuwo wandinyumiddwa nga ddala wuwo naawe obazadde oli mukyala muzadde n'okola omwana wa munne ebintu ng'ebyo omukyala yafa oba omukyala yanoba oba gyali naye muli hakki bbiri n'okola omwana wa munne ebintu ebifaanaganako bwe bityo gwe ddala singa abaddewo kyandikusanyusizza so buli muntu tumuleke buli muntu Allah yamuteekerateekera riziki yo Sam teyinza kuba yange riziki yo teyinza kuba yange naye yange teyinza kuba ki buli omu Katonda yamuteekera riziki ye ate ensi eno ngazi buli muntu asobola okugibeerako nga tokosezza munno so nabo kityo ebigambo byange ekisemberayo ddala nsaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ffenna tutaasa eddogo ne bannannyini kulikola bantu bangi bambi gye bali naye nga buli waayita ewuwaawo tamanyi kiki bamuteerawo abukamalagala n'agenda okukola nebigaana naye nga alina obwana nyumba bamubanja ga kituufu nkola nkeera riziki eganye bintu byekutte seeka naye nga ddagala bamusimbira so nabo ekityo mbakubiriza tulekerawo okuloga tuve mu byokweraguza tuve mu byokuloga genda kusomba Illuminati onoonya bugagga owaddeyo abantu babonaabona gweyagala kuba bulungi gwoza ensi ogenda gibeerako paka sebo n'ebigambo ebyo saba Allah tabaraka wa taala abeere nga atusiima fenera atumalire na bonna abalwadde abali eyo abatawanyiza nsaba Allah tabaraka wa taala abatekeko omukono gw'ogwonya kubanga ye muyinza ku buli nsonga yonna n'abayetaaza omuyamba ku nsonga y'obulwadde okumujjanjaba kanamba bakabateerako ojja kunkubirako biidhnillahi tabaraka wa taala ate tulabe insha Allah taala otunatambuza ensonga ezo nsaba ffenna Mungu atuwe obulamu obulungi n'obuwangazi n'ebyenfuna ebirungi wabillahi tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amanyanga bulijjo Sulaiman Kawesi Sebo Waawo oli musumba oli sheikh oyagala kumenyawo embeera y'obufere mu busumba mu makyaki naye esi eyo mu office gye wateekamu ekunyumira nnyo okusinga okuva mu office eno ogenda mu field okunyunyulwa emyoyo ekyo nno Katonda takyagala va mu masuuti ago va mu esizo endiga ze zakuteera mu makyaki ogendeko okkomba bantu abalwadde b'emyoyo bali bakulinze obasumulule kasita bafiira mu kibi wandinyenezebwa Programu ene tusiddwako AK Fashion zao kunabukera Haji Kalimu gyali abalindiridde buli kyakwambala kyonna akireeto oyagala mu t-shirt oyagala nkofiira nge ya sheiko oyagala nkofiira nge ne yango oyagala mpale jini sharia menye kindeke ki yagamba nti nedda jampa simanyi oyagala kuba pate after pate ogenda ku kyalo ogenda mitala w'amayanja oyagala oyambale naye bakuyita omusama bagambe nti bannange kati nno bava mu nsi kinenge ekituufu ova Uganda ogenda okunabukerawo AK Fashions oba genda ku TikTok ye oba ku namba z'essimu eziri awo mukebereko asuubuza kamukamu asuubuza era atunda kamukamu tukoyo okulaba omuntu aguze essaati ate essaati yonna nesigala mu baafu ng'evuddemu birangi